Uganda gy'osomako obusomi ne Uganda gy'owangaliramu ensi ezo bbiri za njawulo nnyo. Uganda gy'osomako obusomi matabuta naye ate Uganda gy'owangaliramu eringa ntaana. Singa Uganda gy'owangaliramu kagitanda neesisinkanako ne Uganda gy'osomako obusomi, ensi ezo bbiri ziyinza okulwanagana ne zeeyuzaayuza. Yeekolera itongwa ge gange musiirye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah naffe gye tuli Mukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Yoweri Kaguta Museveni n'akakiiko k'ebyokulonda baamaze dda okufulumya roadmap ya 2026. Senga obeera bweru wa Uganda nga tofuddeeyo nnyo kumanya bigenda mu maaso munda mu Uganda, Yoweri Kaguta Museveni asobola okulowoozesa ti democracy abukadde mu Uganda n'ow'emmindi asena. Yoweri Kaguta Museveni yatimba Uganda bbula, yayoyoota Uganda mu maaso g'omulabi ng'omuyisa obuyisi singa aba ayita mu Uganda n'atafaayo nnyo kunonooza bigenda mu maaso munda mu Uganda, atuuka kufuluma ng'alowooza nti Uganda nsi matabuta, atuuka kufuluma ng'alowooza nti Uganda ebukadde democracy. Era singa abeera mu nsi etalina bulungi nnyo democracy, atuuka okwegomba okubeera munna-Uganda n'atamanya bukyamu bwa kintu kyeyeegomba oba n'atamanya ekintu kyeyeegomba butya bwe twokya. Yoweri Kaguta Museveni ensi yaffe Uganda yagifuula ng'entaana. Entaana bagikuba ttalazo, entaana bagiyooyoota, abamu bagiteekako tayiroozi, abalala bagisiiga langi, bagiteekako obuyinja obw'omuwendo ne bagiteekako amayinja okuli n'ebifaananyi by'abagenzi bweppo n'amannya g'abagenzi, nga n'omuyisa obuyisa asobola okukola statement n'agamba bannange laba entaana y'akagugube bwenyirira, n'omubuuza nti tumugjeyo tuteekeyo gwe nga tasobola kukikkiriza nti entaana wadde ebeera enyirira kungulu, wadde ebeera eyakaayakana kungulu, wadde baba bagitimbye ebbula, naye ekibeera munda mu yo gaba magumba g'abafu, zibeera nvunyu, kibeera kivundu. Kaakati bw'atyo Museveni bwe yafuula Uganda ng'entaana, gw'omulabi osobola okwegomba n'okugyebakamu n'oga waawo laba entaana eyo, naye nga singa bakubuulira ekiri munda mu ntaana eyo tosobola yadde okwegomba okugibeeramu, era toddamu kutunuulira majjolobero gano ng'ekyomuwendo. Kaakati ye Yoweri Kaguta Museveni eyatimba ensi yaffe ebbula. Bino byonna Yoweri Kaguta Museveni abikola okulaga ensi endala naddala ezituliraanye oba naddala ez'e nti bannange democracy abukadde munda mu Uganda n'ow'emmindi asena. Teebereza okulonda kubuzaayo emyaka 3, naye akakiiko k'ebyokulonda kateeseteese dda roadmap mwe kanaayita okutegeka okulonda okuli free and fair. Yoweri Kaguta Museveni ye musajja akozesa democracy okusaanyaawo democracy. Ye musajja akozesa amateeka okumenya amateeka. Ye musajja akozesa obulungi ekintu okukoleramu obubiibwe. Yoweri Kaguta Museveni alinga ng'omusajja asoma amateeka naye nga tagasoma kubeera looya, nga tagasoma kubeera jjaaji, naye nga agasoma kuyiga kumenya mateeka. Kano kankaddemu. Yoweri Kaguta Museveni yalinga ng'omusajja oba omuntu asoma amateeka nga tagasoma kubeera looya, nga tagasoma kuyiga kubeera mulamuzi, naye nga agasoma kuyiga kumenya mateeka. Yoweri Kaguta Museveni ayita mu mateeka okufutyanka amateeka. Yoweri Kaguta Museveni ayita mu democracy okusaanyaawo democracy oba okufutyanka democracy. Si kyangu era kizibu nnyo okukakasa omuzungu nti mu Uganda tetulina democracy. Si kyangu era kizibu nnyo okukakasa ensi ezitwetoolodde nti mu Uganda tetulina democracy. Wande mukwano gwange munnakenya yaŋŋamba naye bannayuganda mukaabya kajanja. Omusajja yategeka okulonda okuli free and fair era ne mumulonda. Museveni abaasiko walinze kubanga ayita mu ssemateeka oba ayita mu democracy okufutyanka democracy. Museveni ye musajja asobola okuyita mu ddembe ly'obuntu okusaanyaawo eddembe ly'obuntu. Yoweri Kaguta Museveni alinga ng'omusego ogwambadde eddiba ly'endiga. Bw'omunoonyeza mu democracy munnange omusangawo ng'ayambadde eddiba lya democracy. Bw'omunoonyeza mu butabanguko n'eryo eddiba alirina. Yoweri Kaguta Museveni ayambala eddiba ly'ekyo ekintu ky'agenda okukola.
Yoweri Kaguta Museveni yerimbika mu ddiba ly'ekyo ekintu ky'agenda okukola. Yoweri Kaguta Museveni alinganga akewalula ke bayita Nawolovu. Akewalula ke bayita Nawolovu ekkala kwe kagwa gye kafaanana. Kati Yoweri Kaguta Museveni alinganga Nawolovu wadde Nawolovu agudde ku kikoola kya green naye n'afuuka green. Ekyo tekimufuula wa green era tekijjaawo. Nti wakubojja akalimike kabeera ka busagwa. Leka kumulowooza nti mu budde obwo naye abeera ng'ekikoola ne bw'okikwatako mpaawo kabiga konna mpaawo kikyamu kyonna kye kiba kigenda kukukola. Kakati Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo y'enkola ye. Atutimbye bbula, atusibye bbula, ateekateeka okulonda naye okulonda okwo nga kwakigumaza. Era y'ensonga lwaki asobodde nnyo okusimattuka okusinga ku munne Idi Amin. Nabagamba nti General Idi Amin, he was an advanced dictator. Yoweri Kaguta Museveni, he is an idiot dictator. Kyokka ate kubimukuumira mu buyinza, he is an advanced dictator. Idi Amin, he was an idiot dictator. Nti Yoweri Kaguta Museveni singa akikolanga Idi Amin oba osanga singa yavaawo dda. Naye Yoweri Kaguta Museveni atufugidde mu bbaasi gye bayita essuubi. Buli lwe batukuba akalulu oba buli lwe batubba akalulu n'ayiwa amagye mangi nnyo ku nguudo ne mwekalakaasamu awo bye mwekalakaasizaamu ne mugamba tetukyadda mu kulonda naye ate n'ateekateeka okulonda okulala era n'akuteerawo n'essuubi n'akulaga nti alina n'obunkenke bungi nnyo agenda okutuuka mu kulonda. Yoweri Kaguta Museveni ng'akakiiko k'ebyokulonda kamulangirira nga tekatubuulidde wa gye kajje bululu buno kabujjeewa wabula bukeera bukeezi kumakya nga Yoweri Kaguta Museveni oba Simon byabakama ng'agamba Yoweri Kaguta Museveni alina pasenti 5 amuvuganya alina pasenti bweti. Naye nga singa omubuuza nti tugattire-gattiremu bino bivudde oba bizze biti okubeera biti kubanga akakiiko k'ebyokulonda alizatisi ze kafulumya oba akakiiko k'ebyokulonda alizatisi ze kafulumya zaali baddenga ansa ya mathematics. Essomo lya mathematics. Essomo lya mathematics bwe bakugamba nti find the value of x n'ogiwaayo nga bw'erina okuba. Master akubuuza kati ngattiramu oyise mu mitendera ky'okufuna ansa eno. Ansa eno ogijjeewa. N'akakiiko k'ebyokulonda omuntu akakulembera alina okuba nga yayita essomo ly'okubala ng'asobola okunnyonnyola gy'ajja pasenti eyo mutendera ku mutendera. Naye Yoweri Kaguta Museveni atuvugira mu ssuubi. Kakati we twamala okulonda kwa 2021 ffenna twagamba sigenda kudda mu kulonda. Tewali yanziza mu kulonda. Ngera bwe gwali ne 2011 ngera bwe byali ne 2016 naye muba musemberera ebiseera by'okulonda ng'agikumamu omuliro ng'akomyawo essuubi lyammwe mpola mpola. Mwenna ng'obwongo bwammwe buyimuka nga mugamba leero kiggwa kubanga Museveni ye musajja akuteerawo embeera ne bw'aba tali ku puleesha nti leero kiggwa. Ye musajja akulaga nti leero kiggwa. Ye musajja ayongeza ne ku byokwerinda bye mu biseera by'okulonda. Ye musajja awamba opposition mu biseera by'okulonda okulowoozesa nti leero kiggwa ali ku bunkenke. Naye omusajja akulaga nti abadde ku bunkenke bwa myaka ng'ebiri oba bwa mwaka gumu n'akyusa ebivudde mu kulonda mu ddakiika 5. Ddala weebuuzeemu nga ggwe omuntu nti omuntu oyo kituufu ddala abadde ku bunkenke. Museveni atufugidde wansi wa ssuubi nti General Idi Amin dada yajjako abantu essuubi kasita yeerangirira nga life president. Ono yakulaga nti nja kubeera president naye nga mpise mu mateeka ng'abantu bannonze bulonzi naye nga in actual sense ani alonda Museveni. Muzuukuke bannayuganda bannange. Yoweri Kaguta Museveni obwongo bwammwe abutimbye bbula. Amaaso gammwe agatimbye bbula. Bano abasajja bakyasobola n'okutufuga emyaka egisoba mu 10 singa tunaatwalanga okulonda ng'okw'ensonga. Singa tunaasigala nga tugoberera okulonda. Nkimanyi
nti okulonda lyekkuba ettuufu ery'okukyusa obukulembeze naye ate mu kkuba ettuufu singa gwe okolerayo ebitali bituufu z'oba ondekedde kkubo ki ekkubo ly'okulonda nga mwe tulina okuyita okukyusa obukulembeze Yoweri Kaguta Museveni yalisuulamu amaggwa n'emisanvu olunaku olwaleero lyaziba tulina kunoonya kkubo ddala Yoweri Kaguta Museveni ensonga lwaki talangirira nti bannange okulonda nkugjewo mu Uganda ate ng'obusobozi abulina ate ng'oba osanga ffenna kye twali egomi ate omukuba Kadafi sitayiro kubanga Kadafi abantu yabamalamu amaanyi General Idi Amin abantu yabamalamu amaanyi ng'ekkubo libasigazza lyokka lya kumuyeekera kakati Yoweri Kaguta Museveni akulaze nti ekkubo lya kalulu liggule bannange tukwateyo ly'amateeka naye ng'ate eyo waliyo ebinnyanyangamu ogenda okugoleme kutuuka gy'ogenda kyenva neebaza Idi Amin nti ekkubo eryo yali nteeramu akapande nti kabidde nja hataali temulikwata bannayuganda ne beekuŋŋaanya omwali abafolonasi abakulemberwanga Yoweri Kaguta Museveni amwali Kikoosi Maluumu eyali ekulemberwa Dr. Apollo Milton Obote ne Major David Oito Ojoko ne bajjawo Idi Amin nga beeyambisa amagye ga Tanzania n'agaabo ag'ekiyeekera kati ye Yoweri Kaguta Museveni ebintu ebyo yabibalabala Yoweri Kaguta Museveni ebintu ebyo yabigattagatta n'amanya nti abantu balage nti lino ekkubo weeriri baleme kwata liri eryangu ennyo ery'okunzija mu buyinza naye ate ne bwe banaakwata liri maaso eyo nsimyeyo ebinnya bagenda kubiggwamu Yoweri Kaguta Museveni oteekateeka okulonda kwa 2026 naye ani ali wiringi okuddamu mu lutalo kubanga abantu batya entalo abantu tebaagala ntalo tewaliyo muntu yali alabye ku lutalo neegomba kuddamu kulaba ku lutalo era y'ensonga lwaki Yoweri Kaguta Museveni ojjukiza nnyo abantu nti oli Ssaabayeekera oli Ssaabalwanyi ojja bakulashingana ddala Abaganda lwa nsonga bamanyi ekyali mu nsiko eruweero tebaagala kuddamu kulaba kye baalaba ng'ojjako Dr. Apollo Milton Obote tebaagala kuddamu kulaba kye baalaba ng'omukombozi alumbye Idi Amin sabasaba kakati ate n'okulonda kw'ennaku zino kulinganga olutalo n'okukirawo kubanga olutalo obeera mu kwekeka essaawa yonna baba bannumbi naye ate wano bw'oba olowooza ebintu biri nnomo n'okira n'ogenda ku mulimu gw'onookola ate ffe abali mu kampeyini naye nga nz'agenze ku mulimu okukola nga ndowooza tuli mu kampeyini tubeera mu lutalo kubanga abakyala bangi bemwatta ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba omwaka gwa 2020 abavubuka bangi bemwatta ng'ennaku z'omwezi ezo zezimu bantu bangi baliko obulemu ku nnaku z'omwezi ezo bantu bangi bafuuka bamulekwa oba baana bangi bafuuka bamulekwa bazadde bangi bafuuka bakitagenda abazaalira ettaka bamaama bangi bafuuka bakitagenda bakyala bangi bafuuka bannamwandu basajja bangi bafuuka bassemwandu bantu bangi tebakyasoma abaana bangi tebakyasoma oluvannyuma lw'abakitaabo okubatta abamu abasiba kakati kampeyini eziringa olutalo mbuulira munnayuganda kyalimu ensoba alimu ku magezi oba alimu akatoola eyali egombye okuddamu okuzitunulako munnayuganda ki eyali egombye okudda mu kampeyini eziringanga olutalo wensabira mwami Yoweri Kaguta Museveni oyagala kubeera life president oleme kukoma kubeera life president ne mu bufuofu gengo oyita mu gwoli bootaddewo ng'omusikaawo n'omuzimu gwo gwagala kufuga lekeraawo okwonoona ssente z'eggwanga ku bintu ebitaayambe neebaza nnyo General Idi Amin ssente zaali saasaanidde mu kulonda zaakola enguudo ssente zaali saasaanidde mu kulonda zaazimba amalwaliro ne ziteekamu n'eddagala ssente zaali saasaanidde ku paalamenti setteeserezo zeeze zaakulaakulanya ensi wano tusaasaanyiza ssente nnyingi mu kulonda kwa buli mutendera kyokka ate ne tuwunzika nga tusaasaanyiza emisaala mingi nnyo ku bakulembeze be twalonda abakulembeze be tuba tubalonze baweereze ensi oba bakulaakulanye ensi oba bagatte ku nsi naye ate ssente ezigenda mu service delivery ntono nnyo okusinziira kuzigenda mu misaala gy'abakozi olunaku olwaleero Luweero Triangle erina ministry number
naye sente ezisaasaanira mu ministry y'e Luweero nnyingi nnyo bw'ozigerageranya kuzigenda okukulaakulanya Luweero ne weebuuza ministry y'e Luweero yajja kukola ki. Tugende ku ministry y'e Karamojja. Ministry y'e Karamojja mugisaasaanyizaako sente mmeka? Era Karamojja yo nga yo musaasaanyizaayo sente mmeka? Amasomero e Karamojja gye gali, amalwaliro e Karamojja gye gali, enguudo ennungi e Karamojja gye ziri, ebyensoma biri biti e Karamojja, eddagala mu malwaliro g'e Karamojja gye liri. Ne weebuuza then ministry y'e Karamojja lwaki tevaawo sente ezo ne zoonoonekera e Karamojja direct, kuba ministry y'e Karamojja esaasaanyizibwako sente nnyingi nnyo n'okusinga kuzigenda ku ground e Karamojja. Yoweri Kaguta Museveni, nze njogera ku lwange erya 2026 Bigambe Nnyoko. Tewali gogenda kuzza Miranga, tewali gogenda kuzza Maziga, tudde Miranga nga tulinga ng'omukyala ali mu kusindika omwana ebisagwe biruma, nga tukimanyi nti kasita omwana agenda kuzaalibwa amwenye aseke akule andeetera amazzi kaŋŋumire obulumi buno obw'akaseera akatono obutono, naye omwana bw'anaamwenya nange nnaamwenya, bw'anaatandika osseka nange nnaaseka, bwe nnamutuma ku luzzi n'andeetera amazzi nnaasanyuka, bw'anaasomanga mmuweeredde n'atuuka akaseera nga ye kibosira ate nange andabirira, nja kwerabira obulumi bwonna. Naye ffe otuyisa mu bulumi ate obw'ekizikiza obutaliimu ssuubi nti tuli kujjako nga tukozesezza eryo ekkubo. Yoweri Kaguta Museveni, nze ekkubo mwe tulina okuggyirako ddala nnyo ate era tujja kulikwata mu kaseera mpawe kaaga. Tuggirewo bino ebya kiguumaaza ng'embwa eyo tekikoomi, bino byotuteekamu kiguumaaza ng'embwa eyo tekikoomi, okutulowoozesa nti essaawa yonna ogenda, naye nga ate ekituufu kiri nti tulina kwejjawo ejjanga lwoya lwa mu nnyindo. Olwoya lw'omu nnyindo bakuulayo lukuule. Yoweri Kaguta Museveni yatufuukira olwoya lw'omu nnyindo, tulina kukuulayo lukuule. Eno Uganda ng'ensi bw'ebeera seeti y'amannyo, Yoweri Kaguta Museveni linnyo lya ngereka eritasaanidde kubeera mu kamwa ka muntu. Ng'erinnya eryo kasita limala okugerekera, olina okugumira obulumi bwonna basobole okulijjamu, osobole okuddamu akamwako okulabika obulungi, osobole okuddamu okumwenyaako ng'omwenyeza mu bantu nga tebakuvuma binnyo bya nkula. Kakati olwaleero Uganda bw'ebakamwa erina ebinnyo by'enkula, ng'ekinnyo ky'enkula ekyo ekimu kye bayita Yoweri Kaguta Museveni, ekinnyo ky'engereka kye kireetedde Uganda okufaanana obubi, kyokka nga yeesiga akazigo, yeetonaatona, akulowoozesa nti mulungi nnyo naye nga munda mubi nnyo. Kizibu nnyo okumatiza omuzungu, kizibu nnyo okumatiza neighbor, kizibu nnyo okumatiza abatwetoolodde nti Uganda tetulina democracy. Ng'omusajja akulaze nti wabula emyaka 3 amaze okuteekateeka road map ez'akakiiko k'ebyokulonda oba ebinaagobererwa mu kulonda kwa 2026. Nkugambye 2026 ginyumize Nnyoko. Mu byoteeseteese waliteeseteese kompyuta, waliteeseteese abantu abasoma mathematics, abanaabala obulungi obululu abategeevu, waliteeseteese okulaba nga Uganda efuna free and fair elections. Naye mu road map ye mulimu ebimotoka bya tear gas, ye road map y'ebyokulonda, mulimu emmundu, mulimu ebiso, mulimu obuserozi bwazimbye obw'enjawulo obw'okusibiramu bannankyukakyuka, mulimu ebifo eby'enjawulo mwalundira zigonya mwagenda okusuula ffe abamuwakanya, mulimu ebifo eby'enjawulo mwalundira emisota ekigenda okutulugunya abamuwakanya, mulimu amakomera ag'enjawulo mwagenda okusibira abo abamuwakanya, mulimu ebibira mwagenda okusuula emirambo gy'abantu abamuwakanya mwagenda okugiziikira ekirindi. Naye ng'akulaga ateeseteese kulonda, ateekateeka okulonda mu byasooka okugula ze mmotoka ezinaatambuza obululu mazima n'obwenkanya, ze kompyuta ezinaabala obululu mazima n'obwenkanya. Beba akakiiko k'ebyokulonda abaasoma essomo lye bayita mathematics oba ery'okubala, abamanyi okugatta obulungi era be tunaabuuza ti gundi bw'aba ali ku 50% tunnyonnyole yayiseewa nawa. Kyannaku nnyo era kya buswavu nti Yoweri Kaguta Museveni twaziba
ebitundu ebyenkizo byonna bibaliddwa nga bamuli waggulu ekiro ne bajjako amasannyalaze bugenda okukeera ku makya omukulu ng'atwevuuniseeko naye nga teyatukwanye watwevuuniseeko budde ki watusanzeewo twevuunikako singa tukubuuza watukwanye ddi okutuuka otwevuunikako bwoti otunnyonnyola oti totuleepinze buleepinzi nga netukkiriza sikuwulirangako oba netukuwulirangako ng'otuwayira naye ate kijja kitya okuba nti otwebaseeko nempunzikanga ŋŋamba tera 2026 genda obigambe Nnyoko nga sinnaba kuva wano waliwo akatambi akatrendinga ku mikutu emikwanira wala oba giyite social media mu lujjungute nga baganda bange abasiraamu basaanyaawo essaba ery'ekika ky'ekkobe naye baganda bange ze mbadde mbasaba mulekeraawo okulwana entalo za Allah zannya buzannya paati ye ey'okuba omulongoofu naye entalo ezimu ziri beyond amaanyi gammwe ziri beyond your understanding bwe bayitanga okusamira mu kika ewammwe gwe togendanga osobola n'okubekutulako n'ogamba ti nze ŋŋenda kuziikibwa nkoowe naye waliwo olutalo lw'ogendamu lazima ng'oyinza obutasobola kumalako nalwo ng'ate ne Allah asobola okukuleka n'obonaabona n'ekikolwa ekyo kye wakoze kubanga Allah alina obusobozi alina amaanyi agasaanyaawo sitaani mu kaseera mpawe kaaga Allah alina obusobozi obwokya amasabo ku nsi mu kaseera mpawe kaaga ne gwe sooka weebuze lwaki ye Allah yalekawo sitaani gwolowooza sitaani w'amaanyi okusinga Allah ne lwaki ye Allah yalekawo sitaani sitaani ye minzaani Allah kwasobola okupimira abakkiriza n'abatali tosobola kwawula muddugavu awatali mweru tosobola kwawula mu mpinganzi awatali muwanvu nga kakwenza tosobola kwawula mulungi nga navyo awatali mubi nga itongwa so ebiseera ebisinga temuzannyiranga ku minzaani za Allah nzikiriza nga bwe mugamba nti amasabo sitaani ne Allah alina obusobozi obugookya oba obusaanyaawo sitaani ne gwe weebuuze lwaki yabirekawo kupima bakkiriza n'abatali bakkiriza muleke okulwana ng'entalo eziri bafuukira ekizibu Allah yakusindika ku nsi kumusinza kumwawula nti ye musukkulumu era butamugattika na bitonde birala gwe nga ggwe zannya paati yo osobola obutasinza kintu ggwe ky'oyita sitaani zannya paati yo sinza businza Allah omulage nti ggwe toli muddu mujeemu naye entalo ze mugendamu wallahi ziri beyond your understanding ziri beyond amaanyi gammwe mujja kufiira mu kabampaane mujja kufiira mu kajanja mugende ne Saudi ebyayo mu byokye kubanga Saudi basaddaaka abaana baffe sigambye abasiraamu abaliyo ŋŋamba ab'e Saudi abantu b'e Saudi bwe njogera ku Saudi sitegeeza busiraamu ne Saudi waliyo aboononefu ne Saudi waliyo abasinza amasannamu e Saudi basaddaaka naye gwe weebuuze lwaki ye Saudi ku ttaka ettukuvu ku ttaka ewali Kaaba wakyaliyo amasannamu wakyaliyo okusinza ebyobuwangwa gw'osobola obutasinza bya buwangwa naye entalo ezimu zirekere Allah gwe sinza Allah w'ow'ekitiibwa omulage nti gwe toli muddu mujeemu mujja kuyingirira entabaalo ze mutaasobole kumalako nazo nkiddamu mujja kuyingirira entabaalo ze mutaasoboleko nazo tulina ebika ebyeyawula ojja kwesanga nga nze obuvo bwange nsibuka buddu naye nawunzika nfuuse weebutambala jjajja wange gye yadda kitegeeza waaliwo obutakkaanya wakati we n'ekika n'asalawo agende yeeyawule ku kika omuntu ng'owulira olina eddiini nnyingi nnyo naye nga bano ab'ekkobe basamize nnyo era kyalibadde kya buvunaanyizibwa ate nnyo ogenda otandikewo ekika ekikyo kubanga oyinza okwezaalira emireere. Omuntu ayokya essabo oba n'embugo
bw'abanga lubaale sitaani nga bwe mugamba gwe kyogamba sitaani abeera mu mbugo oba abeera mu buyumba bwa ssubi eri eba mpewo yeeba ebuuseewo naye mu buli ngeri esobola okukola revenge so muwakule nga ze munaasobola okulwana nazo otherwise sigambye nti mpakanya ebyeddiini byonna sigambye tinumbye obusiraamu naye okutijjukana kujja bazaalira ebitukula amakayi byazaalira ku nsiko wabula nga sinnavaano ne kano kankayiseewo kampani gye bayita Alfayed Human Resource wano ndi munyiivu kampani gye bayita Alfayed Human Resource ng'esangibwa Kiwaatule mujjo omulambo gw'omwana Nakasaggalinde Saudi Arabia mbawadde wiiki emu mujjo omulambo gw'omwana Nakasaggalinde Saudi Arabia nkiddamu eno bizinensi yammwe mukkirize olumu mufiirwenga tetugenda kwasanguza nnyo byama tetugenda kwogera nnyo bingi kyekyatta omwana oyo n'ebyo byonna bijja tuukibwako singa munaagaana okujja omulambo gw'omwana Nakasaggalinda Saudi Arabia kampani ya Alfayed Human Resource esangibwa Ekiwaatule mujja omulambo gwa mwannyinaffe Saudi Arabia gye mwamutunda nkiddamu mujja omulambo gwa Nakasaggalinde Saudi Arabia gye mwamutunda kampani gye bayita Alfayed Human Resource esangibwa Ekiwaatule wallahi bwe mutakikolako wiiki emu ngenda batandikako ate bubi nnyo mbuulire n'abantu enfa y'omwana oyo sijja bituukamu singa mukomyawo omulambo gw'omwana ku butaka n'aziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe naye ekyo bwe kitatuukibwako mulinde ekigendo va mu y'ebiraka